territory rather, must not be reduced. Tebateekwa kugenda maaso nakubeera nti baagala okwefuga ekitundu kino ekya Palestine. N'agamba ba civilian bateekwa okubeera nti bakkirizibwa, must be able to return to their communities. Bakkirize abantu badde mu communities zaabwe. Lwaki babategeerera mbwe ate twagala kubazimbira Gaza kati muveewo ate mugende egindi? Agamba nedda, eyo pulaani nfu bwe fufululufu, teteekwa kubeera nti egobererwa omuntu yenna. N'agamba we need to move towards a ceasefire deal and open a pathway to lasting peace. Israel kyekola ekyokwagala okusengula abantu bano nkugambye nti eyagala kubatwala mu katundu akamanyiddwa nga Rafah we baba bayambira. Era nga diiru eno Netanyahu yagidisikasinzeeko n'omukulembeze atwala eggwanga lya America Benjamin Netanyahu n'amugamba naye byonna byonna tubyogera twalina pulaani yaffe ey'okutambuza abantu bano bagende mu katundu akamanyiddwa nga Rafah tubayambire eyo. Rafah efuuke humanitarian city, ng'ebimotoka byonna byonna ebireeta obuyambi biteekwa kugenda mu kitundu ekyo. Ekitundu kino ekya Rafah ky'ekitundu ekifaanagana kitya? Weetaaga okubeera nti okitegeera nga nkuyingiza eggwanga lya Palestine. Ekibuga kino ekya Rafah kisangibwa mu maserengeta ag'oluwananda olw'e Gaza. Israel gyemaze ebbanga ddene ng'egamba abantu mugende eyo. Era nga kye kibuga ekikulu ekyakatundu ako akamanyiddwa nga Rafah kesudde kilometers ziri 30 ze miles 19 mu maserengeta ag'obugwanjuba obw'ekibuga Gaza. Tujjukira bulungi bakoma okubala abantu abali bawangalira mu katundu kano akamanyiddwa nga Rafah nga bali population nga ya 17,189 be bantu abali bawangalira mu kibuga ekyo mu mwaka gwa 2017. Naye olw'olutalo lubadde lugenda maaso mu luwananda lw'e Gaza, abantu kati population ya katundu ako already yalinnya dda kubanga abantu badduka dda ne bagamba tugende mu Rafah ewatali lutalo. Ebimotoka ebireeta obuyambi byonna awo waliwo ensalo we biyimirira okubeera nti bitwala obuyambi e Gaza. Kati Rafah ekyo ekitundu gye baagala okutwala the entire population ey'oluwananda lw'e Gaza gye baagala okubatwala already waliyo kati abantu akakadde kamu mu emitwalo 40 abawangaalirayo, nga bano badduka ne beegatta ku population eri bonna baava Gaza okusingira ddala mu kitundu ekya Khan Yunis n'oluwanando lw'e Gaza okutwalira awamu. Nti kitegeeza about 70% eya population y'e Gaza yali yadduka dda ng'ewangaalira mu Rafah gye bali. Kati n'abaana abasigaddewo babagamba mugende mwenyigirize mu kabuga ako gye muba mubeera. Bwe munaabeerayo mugenda kulya, mugenda kunywa, mugenda kwebaka, ffe mutulekere oluwananda lw'e Gaza tulabe ekiddako kye tukolerawo. Twagenda okuyingira February 2024 nga bano ye population eriyo. Twagenza okutuuka mu April 2025 okulwanagana okwokubiri oba phase 2 weddiddemu nga tumaliriza phase 1 ya ceasefire. Okulwanagana bwe kwaggwa bangi baava mu Rafah nga balowooza olutalo luwedde nga 19 January endagaano emaze okusayiningibwa wakati wa Israel ne Hamas. Bagambye muleete abawambe. Endagaano yali ey'okutambula phase 3. Tugenda bawa abawambe mutuwa abasibe Abapalestina be muyina. Mujje amagye gammwe mu luwananda lw'e Gaza. Mukkirize wabeerewo reconstruction. Tuddemu tuzimbe Gaza. Endagaano tezasobola kubeera nti zituukira nga bwe zalina okubeera nti zituukirira. Emundu neddamu okutokota. Abaali bavudde mu Rafah nga bakomyewo e Gaza balina okuddayo kubanga ettemu lyalirizeemu mu Gaza Strip. Ekibuga Gaza kyagenda maaso n'okubeera nti munnange kyonoonebwa. Bwe batyo Israeli
yateekawo amaanyi mangi neewamba Gaza. Buli lunaku webawo abakkirira okugenda mu Rafah Isirairi gye beetaaga. Ekitundu kino si gwe mulundi ogusoose okubeera nti Rafah bagisindikamu Abapalestina bawangaalireyo. Entalo zonna ezizze zibeerawo. Oluvannyuma lw'olutalo olw'omwaka gwa 1948 olwasookera ddala, Egypt eyali egenda maaso n'okubeera nti efuga ekitundu ekyo ekya Rafah. Era mu katundu ako mwalimu refugee camps impitirivu ez'abo Abapalestina abaali displaced mu kiseera ekyo mwaka gwa 1948. Rafah yafuna Abapalestina baali bayitirivu kubanga baali bagobeddwawo eggwanga lya Israeli state nebeera established. Kati abantu abalala ab'omu Rafah baddamu okubonaabona mu kaseera ka Suez crisis mwaka 1955-56-57 Misiri ng'erwanagana n'Abayisirayiri n'Abangereza n'ab'omukago okubeera nti banyweza Suez Canal. Era bangi ab'omu Rafah bagenda maaso n'okubeera nti munnange babonaabona kubanga battirawo Abapalestina 111 nga ku bano kwaliko Abapalestina 13 baali mu refugee camps mu kitundu ekyo ekya Rafah. Nti nawo entalo zibasangawo nnyo we baagala okubeera nti munnange babasindika bawangaalire. Tujjukira nkulaga ekitundu we balaga kiriko ebyafaayo era ebyokubonaabona we baagala okubatwala. Mwaka gwali gwa 1956 waliwo kye baatuuma Rafah Massacre. Kyaliwo mu Novemba nga 12 1956. Isirairi bwe yakuba emmundu okwagala okunyweza ekitundu ekya Sinai Peninsula n'oluwannanda olw'e Gaza nga Isirairi yagala erukwate. Olwa Suez crisis eyaliwo gye nkugambye nti batta abantu 111 naye nga 103 already baali babundabunda. Mu kiseera ekyo Rafah yali mikono egy'Abayisirayiri. Jjukira eno wano waliwo ensala eyawula oluwannanda lw'e Gaza ku ggwanga lya Isirairi. Kati awo we babaagala bonna babeere. But entalo zonna ezize zibeerawo. Rafah still efuuka refugee camp oba refugee area. Ababundabunda we babeera naye era still gye biggweera nga bagenze maaso n'okubeera nti basalako ababundabunda nabo ne baba nga balugendeddemu ng'obulamu bwabwe tebusigadde kyekimu. Kati Abapalestina bangi bali mu kutya, bagamba mu Rafah era tebali safe. Ne banaabagamba nti bagendewo simanya babazimbire Gaza era still bagenda kusigala nga tebali safe n'akamu. Baddamu okubonaabona mu Rafah mu mwaka gwali gwa 1967. Era olutalo olwo lwe tumanyi nnyo nga 60 Day War olwali wakati wa Isirairi n'amawanga ga Buwarabu ag'enjawulo. Isirairi mu kiseera ekyo yasobola okugenda n'ewamba Sinai Peninsula ku ggwanga erya Misiri n'egamba Sinai tugitutte, n'ewamba Gaza n'emunyweza. Bwe yamaliriza kuba ebyo byonna ebitundu Gaza ne Sinai Peninsula yabijja ku ggwanga erya Misiri kuba Misiri yali erabirira ebitundu ebyo. Mu mwaka gwe gumu amagye g'eggwanga erya Isirairi gagenda mu kitundu ekya Rafah baatwalayo zi bulldozer tractors ennene tingatinga ne basenda amayumba 100 mwana 144 houses zasendebwa mu Rafah refugee camp. Abapalestina 23 ne bafa. Nti olutalo olulaba lwali wakati wa Misiri na Isirairi naye still era Rafah yabonaabona. Kati kitegeeza singa Allah agerera Abapalestina ne baba nga bajjiddwa mu luwannanda lw'e Gaza ne batwalibwa mu Rafah, we balowooza nti wayinza okubeera safe. Singa wabaawo olutalo oluddamu okubalukawo wakati w'eggwanga lya Buwarabu lyonna,
ompuliriza bulungi wakati w'eggwanga lya Buwarabu lyonna kati tugambe Misiri efunyemu obutakkanya ne Isirayiri oba Jordan oba ani Isirayiri tekigigaana kuleetayo okwo ebikompolo ebimu neekubako awo mu Rafa. Kubanga entalo zonna ekitundu ekya Rafa tekitera kutalizibwa. Isirayiri bwe yakola withdraw okuva mu Sinai Peninsula mwaka gwa 1982 Rafa yagenda maaso n'okubeera nti ekutulwakutulwamu. Ekitundu ekimu ekya Rafa ne kisigala nga kya luwannanda lwa Gaza nga yekitwala. Then ekitundu ekyokubiri ne kigenda eri eggwanga erya Misiri era Misiri yekifuga. Mu kaseera ko families zaali divided era abamu ne baba separatinga ne bateekawo ne barbed wire sengenge. Barbed wire barriers zaateekebwawo okwawula ekitundu ekitwalibwa Misiri n'ekitundu ekitwalibwa oluwannanda lw'e Gaza. Kati akatundu akaasigalawo akatono kuba luli kyali kinene Misiri n'atwalako ne Gaza n'esigazaako paati. Kati mu katundu akatono akaasigalawo we babeetaaga. Kubanga ekibuga ekinene ddala ebizimbe byali byonooneddwa. Sayidi eya Gaza yaleka eyonooneddwa Abayisirayiri ne sayidi eya Misiri yaleka eyonooneddwa. Bagenda maaso n'okubeera nti batondawo era kye bayita buffer zone. Kiri ku boda ya Gaza ne Misiri kiweza kilometers 12 ze miles 7.5 ku boda eyawula Gaza Strip ku Misiri. Buffer zone eyo obuwanvu bwayo bwa kilometers 14 yonna nga bwe yeetoolodde. Isirayiri nawo ya deployingawo amagye gaayo era gamazeewo ebbanga ddene nga gawangaalira mu kitundu ekyo okulawuna ebigenda mu maaso. So kati eyo gye baagala okubasindika. Proposal Bungereza gyagamba nti nze sigigula n'amawanga ag'enjawulo tegagigula kuba n'amawanga ga Buwarabu. Proposal eyo baali baagigaana. Kakati Israel Katz yagambye gye baliko gye baagala egende maaso n'okubeera nti etambuzibwa. Twogera bino gw'owuliriza obulumbaganyi bukyakolebwa ku refugee camps. Bagulaga tents ez'enjawulo nga zikubiddwa. Abantu bangi bakyagenda maaso n'okubeera nti munnange bafa olw'obulumbaganyi obukolebwa. Okuva obudde bwe bwakedde njagala kusiibula nno nkulekera ebibadde bitya mu Parliament naye nakano katwale. Okuva obudde bwe bwakedde ku makya mu luwannanda lw'e Gaza abantu 39 be baakattibwa. Nga muno abantu 19 bafiiridde mambuka g'oluwannanda lw'e Gaza okusinziira ku medical sources. Ekyo kimu. Nga kwabo abantu 8 babattidde we bagabira obuyambi bakeerawo n'obusepiti. Abamu balinda okukwatayo akasawo akamu kyoyinza okuyita parcel of food ebanga package gye bagenda okutwalira abantu beewaabwe balye. Eyagenza okunona package abamulinze eka balabirawo nga takomyewo kumbe amagye ga Isirayiri gamubiddeyo n'afa. Byebiri e Gaza. Buli nnaku emirambo gyongera okugwa. Omuyisirayiri agamba Gaza tuyite kumuka bukyali nga tumwetaaga. UN omukyala amanyiddwa nga Alban avuddeyo n'avumirira amawanga gonna agakkiriza Netanyahu okukozesa obwengula bwago n'agenda mu ggwanga erya America n'agamba omusajja otatekwa na kukozesa bwengula bwa ggwanga lyonna. Alipoota nagikubuulira ey'omukyalo oyo Alban agamba amawanga gonna gonna agakkiriza Netanyahu okukozesa obwengula gaalidde olukwe. Gaalidde olukwe. Bamwita Albanese by the way. Bamwita Albanese. Albanese agamba Italy, France, Greece bateekwa okunnyonnyola lwaki baprovidinze safe passage eya Netanyahu yayise mawanga ago Greece, Italy ne Bufaransa okubeera nti atuuka mu ggwanga erya America ate nga aliko arrest warrant ateekwa okukwatibwa
kati Bungereza Albanese agamba twagala Italy, France ne Greece batubuulire Netanyahu yakozesezza ati obwengula bwabwe n'ayitawo ne batamukwata ng'aliko emisango gy'obwakalintala aliko ekibaluwa kya ICC. Bagamba oyo ate kugenda maaso n'okubeera nti akwatibwa. Kadde kokka ke kankwata onaku olw'enkya tunaatunuulira ebisingawo okukwatibwa kwa Netanyahu kisoboka oba tekisoboka, ne pulaani y'abano ngenda gikubuulira bweri yonna namutaayika ey'okusengula Abapalestina. Kambaagaliza akawungeezi akalungi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunyumye kumanya ngwani erinnya lyo nga we bali kweyita okonekitinga mwana eyakava China wiiki bbiri emali yeetuuse oli mu kutikkula yo wange gwe tonnatikkula kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6.